Ani akitandika? Kyali kikyo. Shira Gashumba tomumanyi? Mwidi. Ani yamu brandinga? Of course niwe. Mr. Gashumba. Mr. Gashumba. Aisha Nabukera tomumanyi? Mwidi. Ani yamu brandinga? Franka Gashumba. Standby generator so kimanyi? Chidi, Ekyo nakyo kiki? Ani akibrandinga? Oli kunkobera lero mbaire tidi. Mfembe ekifembayo? Yes sir. Malaika. Dina omuvandimwe. Omuvandimwe. Ekifembeyo malaika. Malaika. Tipo. Nze nakolagana ne Namyalo pure on business. Yes sir. Namugamba ngenda kukolagana nawe nenze njagala business ya branding ne tukiriziganya. Okay. Ne coming up ne kigambo ekyo. Wanjala ntambule naye paka 2027. Nabade ne kivule busi. Nengule ebyuma bina bispendinga ko 120 million bina kubanga t-shirts ezo. Ebyuma bye wagula. Ebya branding ebikuba t-shirts. Milioni 12. Yes. Ne stocking t-shirts eziri over 1 billion. Nga ziri mu kala ya yellow. Okay. Omanyi wo stocking t-shirts nga nyingi aziguza kuguza at a good rate. Nentambula naye bulungi nagenda okulaba nga ate business ngenda gano gye nakola naye kigambo kikwatagana ne branding nze nyino gikola nga business azuwa abantu balala. Nga wali kutola mudiru. Ocho ne mubuuza kiki muze yangambye eti n'abantu abalala mbaweyo business ne mugambe kyo si buzibu wali badde ombuulira. Okay. Owulira kati nengenda ne kubira omulanga mu kitongole kye bayita URSB. That is Uganda Registration Services Bureau. Nga ngenze kwekubira mulanga nga mbagamba kye kigambo kino office eno gye kosa kyange. Omala ko jjajja tova ku main. Ne basala URSB ne kola ruling teyalaga ani mutuufu. Okay. Nengena mu court okwapiringa high court. Mu mateeka bagamba apiru yange bayino jiuliza mu myezi 3. Okay. Tugenda mwaka gwa 2 file bajibayo. Kubanga obujulizi bwe nayinanga 99% nja kuwangula. Okay. Ne kyali kinuma kyali kimu nti t-shirt ze nayine ziwe za kawumbi. Nali ngenda kukola losi akawumbi kalamba. Owulira? Yes sebo. Ensonga eno n'eginnyonnyola omukulembeze w'eggwanga. Nangamba okakasezo gundi ozina nti yes n'asindika ttiimu ye ne baziraba. Bakulekera diiru. Owulira nangamba sobola kukkiriza kukola losi. Okitegeera. Era kati t-shirt nzikuba ezo t-shirt zonna ze mulaba eza PDM ze nzikuba. Okitegeera. Yes sebo. Kati bwe ndabye video nga Damyalo ankeredde ko ningamba ate kino kiki biri byali bya 2023 ate we mutoli mu 2025 nze 2025 okitede kati Gashumba ndi at strategic level tuloweza gwanga Damba Congo Rwanda Burundi Angola sichali kyambogo yes ate bajjo naye kamutegeze kino nze gwolaba kufefe natwava mu family bajjajjange bali bavu sinza kuvuma muntu nti oli mwavu ko kyava kundi mininga oyo bajjamanyi. Okay. Bajjamanyize di haso. Yeah, bo bali kyebalirwa Yoweri Museveni. Era abamu musaana okusinza president Yoweri Museveni. Mwabaddawo ne mujolonga Museveni privately oba covertly mukama abawe ekiboze kyasinze. Ng'obulamu bubwonna 97% buli kyoyina government eno ekikuwadde Yoweri Museveni kyakuwadde. Ne covertly n'omwanda mininga. Nga without him you be nobody. Nobody kabisa. Without him. Yoweri Museveni n'agamba enkyati saagala Anita saagala Tayebwa tewali kubumbya ayitamu. So bayina kumusinza. Kadi yaziteeka wano bayina kumusinza. Ezo zonna convoy baziina lwakuba him. Ulira just a phone call from Lwakitura oba from Kisozi bonna security detail bazibajjako. A phone call. Just a phone call ya 3 seconds akubira BD ye commander wa SFC. Just a phone call banobo naba nene tewali ava mu compound ye. Nimbye. A phone call from Lwakitura Kisozi Tayebwa tafuluma waka Anita tafuluma waka Alupo tafuluma waka Chief Justice tafuluma waka buli muntu bamanyi mumwe Nyinajje no mugwe nagenda mu State House bankebera ate bakebera ye nengamba imukama bana basajja batwechangira kunga tuli bweru bamukyusa buli side yonna n'enkwawa ne bazikebera nenzi Gashumba nga nayise wodda yogeri abo bonna batiisa mmwe ne mu maaso ga Yoweri my god eno gye bechangira kiringa ng'omukazi gwe waliwe base naye tali ku respectinga ne bukoloti abakumanyi waliwo nasise bano wa Nuupu ompulidde ndowooza
Nebo we chango. Abo bonna baba nebitibwa nga Yoweri Museveni akyabe bawadde. Wano omuntu omulala yino obuyinza yowe guru. Omulala MK. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ensonga za Frank Gashumba wamu ne Ajati Namyalo zikyalanda ng'amabeere g'embwa ebigambo si birungi era nga Frank Gashumba awanda muliro nga wuliddawo mu katambi ne Namyalo awanda muliro andeese omukulu Andrea Gakyalo Gideon Tugume ng'ogedde bulungi gwe yogera nako lwaleero gatiriza nga bw'ogata gate program etambule gata gwe program etambule olwako lwaleero ye ayina information ku nsonga entuufu eyatabula Frank Gashumba wamu ne Ajati Namyalo era nga Gashumba akwaddeko bitono ne Namyalo akwaddeko bitono ensonga zivira ddala 223 awo n'olutalo we luli Mozart Megaton gemanya ow'ekitiibwa ndi naye wano olunaku olwaleero ku mutimbagano gwa Megaton Media you look fresh. Yeah, I'm trying to be fine now. Yeah. I think I'm okay. It has been a long time. Unakunumusya, unakuzino, teka kokano, ngeri ya chagurani. Black, red, kayero kalu. Ka white mweka. Yero toleta. Atene neno kumundeno. Na yoko weka ntukugamba. Era kuzino nchigata. Nende atota busi. Tuli kuraba. Mwebale kurabika ko. Muzukuru wa Andrea Gakyalo wendi. Olabise. Ndabise. Tunakuraba ensanyo. Banzara wali emijera kakuru town council hama accountant tunga mu district. Muri mutya basewe ne banyabo mujebare. Mwebale kuweereza mu nsi yonna wendi. Mu nsi yonna bandaba. Mwe nambala musiza. Abali Portugal. Wali abali Iran mwara wange yangambye kati yavuddeyo awo kati asembedde ali ku munsaro yatake ne Iran naye byamusobedde kakati tumusabira mwara wange Habiba ali mu kubondooza ayinza okubanga atuuka tetumanyi mukama musaasire ne bana Uganda abalala je bali mu kubonaabona okwenjawulo naye bajja kuvaayo tubasabira bali mu Israeli nga bana Uganda nabo tubasabira yo Israeli yazimba wansi mujira mwena ne muvaayo wagulu ne muda wansi keri kubatuuka ko ate bigwa ngende Israeli wali wansi batambula business bagenda ekintu kiterera nga badda wagulu bali baveeko bali ekintu bakitereza so n'olwekyo mwena abatulaba abalungi abatulaba mu nsi yonna bali mu America bali mu Canada abali yonna tubalamusiza nti musibye mutya mwasuze mutya fe tuli wano tusinzira wano mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Emengo wano we tusinzira okubanga tubaweereza amanya nagabagambye dda wendi ntuuse TV Gakyalo gyeri ekisaniya kiri waggulu kyalema okukasuka ebintu wakiteeka waggulu kiri wakukikwata bwe kikasuka tekikasukira walala tekinabako kyo kyennyini tekinabakola ki kiri ng'ennyonyi ya Amerika eyazze ne yasudde bomu eya kilogulaamu 13 ati nakyo kiryawo kiri mu bbanga kikwata katulinde kiki olutalo oluliwo soko tubulire lutalo lwavaawa lwaki beetwala ekikulu mukyala Namyalo Ajati Namyalo yandyeterezeza ali mu office nene alina ekitiibwa kyalina okukuuma ekitiibwa kya chairman Museveni ekintu akinywezezza ali ku ground gyo abadde mukono ku ground mu bantu atambula akebera nte akebera mbizi akebera biki PDM nejatambula bitambula bakwata embizi ne bafuna gye bazijje nnene ne baziteeka awantu bwagenda ne bazizaayo baana bagezi bamuyiiya balina omutikula balina omutikula era bamutikudde era bakyagenda bamu of course abalimba tajja bawa naye agira naye nga kwali ku ground juzi yawangudde akalulu k'abavubuka mu Uganda yonna ale bulijjo abantu baffe tubagamba ffe kakati bino ebyambalo tubyambala okulaga nti ddala mu butuufu twandibadde tukola ki naye nga
embeera sinungi ebintu byasoba okay kati namyalo namyalo oyo golaba yayingira ekintu nga muwala muto ne nafuna chance nabanga abadde atutumuse natuuka mu ofiisi eyo ne obuyaye bwamuremeramu ayagala nnyo okukola ebintu by'ekiyaye nze nkubuulira amazima yaremeramu ebintu by'ekiyaye era hajati bw'anaba teyejjeemu bintu by'ekiyaye ebyo ajja kufuna obuzibu ofaaki ne Gashumba omwagaza ki Gashumba oyo yatandika ekigambo jjajja tova ku main yeyakireeta nedda kya Gashumba ne bakwatagana ne Namyalo ekintu ekyo bakitwale mu maaso Namyalo nga tanaweebwa mulimu guno ogwaliko ogwa Saabakunzi mu ofisi ya chairman kakati ono ye bwe yatuuka eri ate n'akitwala n'akibba ku Gashumba n'akimubbako bw'amala okukimubbako ebintu ebigenda bwe bitu Gashumba niyewola sente nakubisa t-shirts nakubisa essaati Namyalo munange obulafuna sente ate nakola ebirala ali mukubisa gundi za white ate ng'ekintu kibali mu kya NRM bo bali mukuti bambala white aba chairman bambala white chairman of the chairman NRM chairman office of the NRM chairman oba yagala tukeko ne kuba nachuka ko kubanne kiri kyabavuga ate kitegerekeka abavuga kirala bo kiraba ono yakuba byenare nabikuba byona ne bibereyo kati bamubanja bagala mukwata sajja kyali mugore yakafuna akawala akarungi nakono bakafuna malayika kamarayika ani yakavumya ati gundi Namyalo nti yakuna akawala akato nenga Namyalo nze kenyiri nze nali ku mikoro Namyalo manyinze wange ddala Namyalo wange wange nze na mateeka wa mama we obato kibanye Yecho mukintu kati kyogera ko kitegera nze mutegera bulungi Namyalo ne ku mikoro naliko ngaleso ono mukadde waffe gwe yareta ngaife ngate twakugamba nti oleso omukadde Namyalo ku bukambwe bwaliko yabijja mu 223 kati yakabira bakati antize kati nkubuulira namukuba kakati Gashumba nagezaako nawaba n'omusango fayiro ne wagibbayo Namyalo bajibuza ndako namwe basobola okuba fayiro rabono fayiro bajibba oyinza oginonyeza emyaka nga fayiro yabula nokola photocopy mu fayiro ne bakuli bagamba nti nayo nebula ekiri mu koota awo kimanyigwe kati Gashumba nabanga asigadde kaba naye nga ate amateeka gakikiriza gagamba nti amateeka gayamba oyo yeyamba the law helps the vigilante amateeka nago gayamba yeyamba gwe gayamba ati bw'osooka gwe n'ogenda n'ogijjayo n'ogibuza obugabeera gakuyambi ati gwe kati Namyalo yeyamba Namyalo fayiro ne bagibbayo ne kakati Gashumba naddaawo ne yeemamaaza n'abeeraawo n'abanga abirese kakati ndowooza bambi ke yavudde mu mikoro nga gimutuddemu ng'akasente kadaye akasente akaagala ndowooza n'alumba Namyalo ati Namyalo ate omuliro gwazza ate awarampa malayika mumuleke bavumye Frank ate Frank tebamuvuma n'amuvuma Gashumba era amuvumira ki anta bamuvumira ki tebamuvuma ani kati waliwo ka video akajja akakadde kali akabiri esatu walinawo okyakola ku gundi ku Radio 4 kati yali mu studio n'avuma Namyalo kati Namyalo ayeka yakabiraba kati wazizza omuliro Namyalo ebintu ebyo ali mu office nene Namyalo ali mu office eyo y'amaanyi office ya kitiibwa bagikuwanga tebagikwagaliza n'ogibeeramu bagimwagaliza nafuna mwami we nga omwami we alimu olugundu wano n'agiragiramu ekintu twakinyweza ate nze anansiba anze kati nze nkubuulira nze mumanyi simumanyi nze sinza kuvuma Namyalo muwala wange bawajati nedda gwe tokimanyi nti Namyalo muwala wange nkimanyi era oba omugamba nze bwe mba mubuulirira era alina okukimanya Hajati Sofia bwe ngamba Hajati Sofia nga nti omwana atulemye naye agamba bannange atukoze tutya kati nze nno mugambako Namyalo muwala wange ddala uwizeye muwala wange n'emikoro gye gyennyini nagiriko nga atuleetedde omusajja kati nze mumanyi kakati Namyalo nga nepankirako nti agenda tasobola kumpaabira nga mpaabira ki Namyalo abadde wano emakerere agenza okuvaayo Kayihura okugamba okumuleeta okumugiraagira bwe nga ndi naye ani yamuleeta
General Kayihura yamurera yamujjawo yamujjawo Makerere bwe bali banoonya abavubuka bakola batya naye ne bamusangawo manyi Kiwala kirungi bambi Kiwizeye Kiwizeye Kiwala kirungi ate kikozi Kiwala kirungi so abasajja bali bakyagala bakijjira ne bakireka yakijjawo n'akijjayo omunange n'akitwala n'akifunira eyo n'akireeta eyo wali obimanyi naye nga ebyo si y'ensonga naye ensonga eriwo kati mu kiseera kino nze njagala kugamba Hajati Namyalo nina mugambako bya Bobi Wine n'abiwuliriza embuzi yagamba nti Bobi Wine yagira mugamu takiddangamu yagamba nti yamujjako embuzi toddanga mu bintu bwe bityo va ku Gashumba kwanga Gashumba yaleeta idea eyo n'ogifunirako omulimu ne bakuweerako omulimu gw'okubeera mu ofisi ya chairman ofisi ya chairman eyo tuwali eyali amanye nti njeeri n'okubaayo okoze ebintu bingi naye ebintu by'okugenda ngwa kati kamalayika owalampa kaaki kakazi katu va ku malayika afumbirwe okiraba afumbe gwe wazaara dda olina abaana bo olina omwami wamutuleetera n'omutwanjulira mu mbeera ze zaalimu okitegeera era ffe tetwagamba nti otuleetedde omusajja omukadde oba ali awo bwati twamukiriza n'omuleeta leka malayika afumbe babeere mu ntalo zaabwe yes mubeere mu ntalo zammwe muve ku malayika mukazi wattu mumuleke muwala muto yasalawo n'afumbirwa Gashumba gwe yayagala ani kati Gashumba yagamba video zino eza Gashumba ziraga nti naye yamuvuma nti wunya nnyo simayo womuwa tawera enjeru n'agyesiimuuza evaayo ne egubaasi Gashumba owakana naye mu by'okuvuma muvumi mulungi bodaawo gwe kakati nga ofisi gy'alimu ate teyandize mu byakuvuma kwange Gashumba akwagaza ati Gashumba akwetaaza ati tanna kyakweguyako Gashumba tanoonya mulimu Gashumba tanoonya n'omukazi we yali anoonya yamufuna kati akwagaza ati yamufunyisa muganda wange Gashumba nga tweyanziza bane muganda wange Gashumba nga tweyanziza bannange nga tweyanziza naye kakati twagala bannange muve mu mawulire muve mu bintu by'okwekuba muve mu bintu by'okukola ki musolovinge ensonga zaabwe si kirala ensonga zaabwe za sente yes Namyalo yagenda najjayo sente ziwera akawumbi kamu n'ekitundu bwe bigambibwa nga zaali za kusasula bintu biri Gashumba byakola ki amatishaati byonna Namyalo n'azezza bwe kigambibwa Namyalo sinabakunze kutuula naye ogera naye kwange naku zino kyamusemberera munyivu ndooza munyivu naye nobwanyiga zonyiigire tugume kati oba onoonyiigira ogenda n'omugambako tuli bakojja wagenda n'omugambako bino ebigambo byayogera nti Bobi Wine yamujjako namugambako ffe tuli bakojja nedda nze ndi kojja bwe nkugambanga ekintu mwana wange mpuliriza lwaki ogaana okumpuliriza lwaki osunguwala kakati ate baagenda ne bamujjako abaana bonna baamuliko be yali nabe yatendese nga nawe abatuusiza bonna ne bawa bwa assistant RDC babatwala abasinga wasigalayo bamwe abawala abatonotono abasigala n'abasigadde bonna babakola ki babatwala so bambi Namyalo mu kiseera kino yeetaaga okubanga afuna abantu abamuwa amagezi ab'omuzinzi ate nze omu kwabo kubanga oli muwala wange tosobola kunyiigira Namyalo onyiigira otya neva mu bintu by'oweeyogeza n'ovuma n'oyogera ebitaliimu office gy'olimu y'amaanyi si lwakusoma si lwakukola ki okusoma yesu wasoma naye njagala okitegeera omanye nti gwe Namyalo esi office gy'olimu togirimu lwa buyivu togirimu lwakukola ki ogirimu lwakuba nti oli mukozi ate kyokubiri abantu bakulinamu essuubi bonna nabyo by'okutandika okuvuma obuvumi ogenda kuddawa chairman ali mu Mukono alambula chairman ali mu Kampala ajja gw'oli mu kuvuma byawulira ebyo yandiwulidde nti gyagenda okutuuka wabaddeyo eggulo limu wakoze mobilization wakoze otya naye akati oli mu kuyombagana ne Gashumba wa Piero yo n'omusobola ate alina kyafiirwa ate afiirwa ki Gashumba ate alina kifo ki ate alina kifo ki ye ki kyayagala Gashumba agala bwa minisita Gashumba yali kubibye kasita bamuwa abasirikale emmotoka avuga mmotoka nungi ng'omwagaza president atuuka kubanga nti gundi Hajati Mbowe yamugira bwati n'adduka ya president Museveni nagwa ntoyinza kufiirwa n'amuwa ate President Museveni omulaba oyo ate naye muyaye muzibu nsonyiwa okumuyita omuyaye president muzibu alina signature azinde abeezo mulimu abamanyi waliwo wateeka dooti ne bamumya nti oyo akkirizaamuwe waliwo wateeka dooti bbiri oyo muwe koota waliwo wateeka kati ye bwakugamba
please give 100 million to this person. Gatekawo signing aro wateka kidot bateka ko dot agamba temumuwa mu mulimbe. Olakutambuza kuzeno nenga ye bari bazitegeera bari abali okugaba kakati ate wali obwawandika ate nawandika bawandisa omukono nawandika ku rupapuro lwa yero wale olwa pinki wale olwa white mzee yetenga mugezi olwa yero bakuwe ne bakuwe half olwa pinki tibakuwa olwa white bakuwe half obako kati olaba olwa white ngomanya koto jirira olwa white bakuwandi ate abantu babadde bakimanyize kabadde akimanyi kati bwamala okuwandika bwati nateeka ku white nateeka ko ne dot kyashitegeeza ntoyo omuto muwera ddala oba muwe kota agende wala kibi kigwana wala bakugubya abakuteeka kaziro bwe kati ngategeza mu milioni 10 wote bwate bwe muveko ori ati bano bagundi bano kati bwagenda Gashumba natuka yeri namugamba tolwana nori kati yaba yakitegeerako n'ensonga ali abazimanyi President Museveni ali ku ground tewali kyatamanyi tewali wamula yabadda segundi yabadda segono nabba gundi Prime Minister Nabbanja mukutambula President atambula bwaki ngono yawekera ona akutegomasa nkugambye ebibumba byonna ebikadde byonna babijjamu byonna bamuteekamu ebibya myaka 2 byonna bamuteekamu bya myaka 2 kati n'olususu basobola okutereeza gwe lindo jammulaba nga tugenda mu kalulu Museveni agenda kubakola bwa bamujjamu ebibumba byonna bikimitima byonna bamujjamu bamujiramu information omujjawa bamujiramu Israeli ono gunte agenda nga bagenda mujjamu muteba muteekemu omulala babu singa afuna akawumbi kamu n'ekitundu bate bagujjamu ati Museveni abuliddwa akawumbi kamu n'ekitundu ngate yayina ekisawo hati byonna babijjamu amanyi gatambuza ogalaba namulabye sigeganwa gagundi akutegomesa bwati aweekera nga President Museveni yagamba jangu ate President Museveni agenda bafuga ayayayay wabula ku luno tugenda kuza obulevu obutaliiko pulaani bwodanga mu bwebuti buno wabali bwembizi bubeera bwebuti ne bugira wano busongola wano bwebuti President atenga wabula agenda bafuga luno bannange nze kati ntunda mutunde kati nasigaze kwambala byambalo byani wasigaza ku design ebyayinipi byenyambala red wokubaka red ne kuba white ne kuba good ne gotambala ata hati yero namwambala mufunye emuki ate waliwo abamulwanira n'obuwumbi bamulwanira Gashumba ne Namyalo balwanira buwumbi bamulwanira bange ddala naye waliwo ampayade 10 kwabo bonna nze nabavaako nagamba ntuwaye mukore bye mukola nenga olutalo lwa Gashumba ne Namyalo simanya nagenda kuluyingiramu kubanga Namyalo na yaraze ntate kati mukuvuma ate ayiseewo owulidde muvumi mulungi kati naye muvumi malikirwako kuba kati Franka wana yagalulu letamu okuvuma ono atula navumire naye Franka yinza okuvuma okumala ennaku ezo ng'akuvuma ku makya n'olweggulo n'ekiro n'enkeera n'akuvuma ate Franka ajja kuvuma ate ng'alina wakuvumira alina emikutu gy'abannamawulire ayapiyalinga ku mikutu olunaku alabirwa abantu 5,000 Franka egimulaba ebivumo bye kali bitambula oba okitegeera saawa eno bitambula biringa ebikompora bya Isirayiri Franka akuvuma akanuda amaaso n'akuvuma ng'ayasamye bw'ati nakuvuma nga ataddeko emitaafu ku kyenyi nakuvuma ng'ayimiridde nakuvuma ng'ali mu studio ng'akulaga nti omuzindalo aguliko bw'ati nakuvumira ku radio 4 n'agenda ku gundi nakuvuma wonna nakuvuma wonna ate ogenda mukola otyo oyo oba okiraba ati gwe ogenda kufunawo n'ovumira nga wamuboka ng'olina okudda mwani Franka naye nga byabakuvumye Franka 5,000 10,000 actually buli lunaku gimulaba buli lunaku 10,000 Franka muvumi owulidde muvumi ate bw'aba akuvumira ddala ng'olabira ddala nti akuvumye Franka si yavuma mu ddoboozi ettonotono Franka naye yakiyisa gundi Franka yakiyisaawo n'agamba oli simanya mbu wenkwota werenjera ogenda oginzirizayo nange efuuse yagundi anti kakati Franka omanyi Franka ye mu nvuma ye afiisa afisa akutekera ddala wansi afisa atarabisa nenga Namyalo bambi Namyalo ekyo Franka njagala okijjewo Namyalo mukyala mulungi bayirawo Namyalo mukyala mulungi anyirira ate Namyalo mukyala mukozi
ekyo tukirize ekyobukozi mukozi so toyinza gamba nti ate ayambala byeru toyinza nti bw'omuyisaako gundi enjeru egirako evvu oba omutadde wala naye nga Namyaro njagala asirike taddamu Gashumba ayamuleka amuvume yamubba nga bwe yamubba Namyaro wabba Gashumba mureke kyewamukola kimara akawumbi kamu n'ekitundu kimara naye omukulu bamukompensatinga ziri zamuluma ziri ze zaali zisinga obungi wano tebaweza kawumbi wano zibamuwa tezaweza kawumbi tezaweza kawumbi sente nga zireese obuzibu naye gwe kakati kankubuulire olaba abantu sente ezo z'olaba ezo ntono n'okuba entono kakati abantu nga Franka bamanyidde okuvuga emmotoka enene amafuta agagenda mu buli lunaku n'emmere gye bali awaka kati n'omuwala gwe yawasiza omulaba muwala wa bbeeyi shopping bagenda baspendingayo akakadde balinya na nnyonyi kati okubeerawo yeetaaga sente nnyingi ate engeri Franka gy'atalina mulimu gwankalaakalira nti gwe guno ati alina okuyiiya buli ngeri yonna bw'otamuvaako akufiirako tebamuwa kifo ani mupiero ate walina emisaala egiriyo obukoddo obuli ku muganda wange obulabawe kugwe muhoozi kaine Rugaba akoyadde ekikumi Balamu alina sente ze Balamu banange bayira otanoonya sente za gavumenti alina sente ze Balamu okuva emabega yonna nga akola ebivulu bye n'afuna sente azimbye amawoteera ate musajja mukaka mu Balamu Balamu is a humble man bagamba munanfuusi anti obunafuusi ekibuleese okusingira ddala ebyobufuzi bw'oyingira ebyobufuzi oteeka okubeeramu embeera eyo naye tabadde mubi atabadde mubi Balamu Balamu tabadde mubi abadde era bw'oba omutuukiridde n'omutusemberera n'omugamba nandyagadde gavumenti okunkolera kino Balamu akikola ye muntu yeka by the way akyali ye minisita yeka akyali mwensa wa minisita boolaba abalala abasigadde so nze nsuubira Namyaro engeri gyakolamu ebintu bye tekyamatiza bulungi kyovula n'emirimu kata kyakikola bulungi agamba mafia bamulwanyisa mbo bamafia bava mu State House akola emirimu nde bamulwanyisa bakola kino bakola kiri bamafia bamuli bubi anti ndaba ye mafia asinga atya ye Namyaro mafia ddala Namyaro oyo mulaba ayinza n'okujjamu empale n'atambula nedda kisazeemu kati nkubuulira oyo oli muwala wange mafia so oli asobola nkugambye asobola n'okutambula ng'ali bukunya naye nga kyali kwakyagala akituukiriza oyo atambula ng'ali n'amusobola gwe osaagane Namyaro era ayomba ne Gasumba naffe abasobola okumwogerako ffe bakojaabi naye omulala omwogerako Namyaro n'osulayo nakusatu gwe n'osaaga tayagala kumumanya Namyaro akunonako wakiri taleeta babuteeyimba ne bakuba akateyimba nze n'okubuulira gwe okyasaaga gwe n'abantu okyasaaga gwe n'abantu ozanyiranga tebazanya Gashumba awunya ayina abasirikale ate batambuza buli kimu kyonna akutambuliza mu busiraamu n'akusabira edduwa bwe bigaana n'akugendera ku b'amayembe nago tegakulumba naye okumanya Namyaro tazanye ate naye ayina ababa abavumi ate sikubuulira furufiga kye yakoze Gashumba ne furufiga kati gwe yali ku mikolo omanyi abantu abadde era bembuuza ne baŋŋamba naye furufiga yasoma ki agenda n'akola analysis ebintu ebigenda mu maaso yasoma ki ate soteesa sebo naye ne babuuza kati ensonga zino ez'eggwanga ezitambula oziraba otya furufiga ziraba atya yasoma ki naye ali wali tewamulabye ng'ayaniriza President Museveni nga President Museveni atuuka naye n'amwaniriza senkubuga siyansa kati atirabye ebyo senkubuga siyansa n'amubuuza ati eggwanga nga bw'oliraba ye Isirayiri kati erwana ne Iran naye kati gwe furufiga oziraba otya furufiga yali agezeeko alina passport senkubuge kyekijooga alina siba Dubai awa Dubai agende Dubai kati onakola analysis ya Isirayiri ne Iran Uganda weddemu ba analysis nga nkubuulira amazima baweddemu oteesa nange sebo mbira noona ateesa lwaki abatateesa
wobiraba wembiraba wobiraba wembiraba nesi wabiraba leka tawe aha kakati egwanga tulaba bwerigize bweruti kakati mukyala furufiga obadde ogamba ki sebo naye naye natandika nzenga bwembiraba nogayi nebanna kyekigenda furufiga okuteesa ateesa yasoma ki furufiga manyi ki mu nsi muno ensajiraba ng'etambula bwetu yebwa kakati naye ng'ateesa ng'akola analysis nti akola analysis ebyobufuzi bibaddemu kuva ddi alaba embeera alaba ebintu yali mu struggle wano yali mu eyawa nasala naddamu enale mugalaba noputevaayo eyawa eri eyewa bagiyita yewa eri gye basookera eyakamocha bali mu ye bajjo babitekisi bonna baaliwo ne bagwana kambuuze ne abitex kiwanti yali mu nope ate yali yoyo wenarem abitex mumanyi furufiga yavumye Gashumba namukola bwati jukira yali timwani ali timu namyalo era abeerayo ekyo kyamu nnyo owulidde kakati ogenda n'olaba abantu abamu n'omanya nti waliwo kye bagamba nti okubeera muwawa muwawa Buganda bakiyita kula muwawa edda yali nga Buganda bagiyitanga muwawa erinnya lyayo yali muwawa naye muwawa kitegeeza ekintu ekitalina mugongo omuntu okubeeraawo obutabeera na mugongo tosobola kwesigama nga tolina mugongo so bw'otasobola kwesigama buli kaseera obeera oli awo ngo eitha okankanalira bw'oti oba oyagala kugwa bugwi kati abantu nga furufiga abantu nga namyalo abantu nga abalala ebifo bye balimu tebabiriimu lwakuba nti babisaanidde okubibeeramu so abo be toyita bamuwawa lwaki ogamba nti basaanidde beeramu anti tebabisomera tebasoma kakati furufiga awadde President Museveni era muwa magezi ki era agaaki kubanga ye ebiseera ebisinga avuma buvumi kakati ye amagezi ga President Museveni amuwa kuvuma mwagakola ki mani kati abantu webagambira nti n'abasomye bennyini tebakoze kimala kuwabula mukulembeze anti ekizibu ekiriwo toyinza kukwata musaayi n'ogugata n'amata oyinza obinywa okuta abantu abategeera ebigenda mu maaso okute ba presidential advisor ba Dr. Suruma ba Kiyonga ba Dr. Rugunda n'obatuuza ne furufiga ojjamu combination ki bateese Rugunda plus Rugunda plus Kiyonga plus Mama Mbabazi plus Kintu Musoke plus Moses Ali plus Gundi then no gatako furufiga no gatako Buchamani no batuuza wamu wali ku Kingdom wali wansi ojamu answer ki obateese bajamu answer ki kiralamu kati tebikwatagana so kye kugambye nti mulimu abali mu office nenga office tebandizibaddemu nga bali awo omuntu okubeera advisor luwabeera nga advisor ng'olina ekintu kiwakugukamu nga kyonna okugambako ku president wayi kino nkinamu obumanyirivu kola kati ye furufiga kugamba nti obumanyirivu bwe buli mu kuvuma kati omuntu eyamanyirira mu kuvuma nga ye gundi ye yakuvuma tomusuubira kuba muvumi kakati oyo tomusuubira nze tugume bakyanvuma bwonvuma onzijeko kiyanvuma dda otuka n'ogamba abantu nti ze ne Yerusa bwe yagamba nze naze n'enjala zirabye kakati ye yamanyiira obusajja obusiiwuufu yamanyiira okwagala obusajja obusiiwuufu tamanyi basajja beeru tamanyi basajja banyirivu ngaffe okiraba kakati ye bamba kyafuna kyamala agakola ki agasulawo yakuyisaamu eggaali n'eŋŋamba nze tugumye tokyanvuma kuwulira yantya naye wamuyisaamu nze furufiga tayinza era olunaku lwananvuma ngenda kujjayo ebyama byatamanyi nze kyo nakugamba nze nalabirira furufiga nemulabira ne famire ye n'abeewaka ne maama we ne taata n'abaana obwana bwe yazaala obwo bwali awaka ng'enviiri zonna zina myufu nze kennyini nga nze mbalabirira okitegeera yakimanyi amanyi wenatambula naye wonna wenateekangiramu ssente wonna akimanyi namuwanga ssente furufiga ng'amubeezaawo kati biri ebyatawulo gundi byabadde ayogera nze mu biseera ebyo ng'amazima gennyini furufiga nange mbwe ogiyisaako bwoti ngiteeka wali ne bajooza ne bajooseza mu jiiki mugiteeke mu jiiki mujooze nedda biseera biri sivuba kati simuvuma naye nze kisinga teze sina buzibu naye
Furufiga sina buzibu naye. Ne madam Furufiga yambye abantu. N'ekizibu kye nade ekizibu kyavuma. Mureke kukozesa offices kuvuma. Lwaki muvuma? Oli presidential advisor lwaki uvuma abantu? Okiraba gwe na myaro office gy'olimu ya kitiibwa lwaki ovuma? Ono Furufiga mbeerako gyawe. Kata akyegane. Oli mu kintu muli. Nze ndiko gyawe. Mugamba akyegane. Kati namyalo ne Furufiga bantu bo. Bantu ba. Oyino bagambako abagambe. Biseera biringa nkyali muto nga tukyali fenna yagezaako njire n'eŋŋaana ekyo ne tukita ate naye akimanyi ekyo nakita nze nga sisobola kubeera mugunda ezo so kaakati mu kiseera kino nze nina okubawa amagezi oba kitegeera mugambe nti mwana gwe kino tokikola nenga kino tokikola muwala wange kino tokikola tokola kyetuta era kati mbawa amagezi mulekeraawo okuvuma ofisi ya President Museveni kati n'obwaba awangudde ekisanja kino era kyo yakimaze naye yeetaaga okuba n'abantu abagezi abantu abamuweesa ekitiibwa kubanga ofiisi eyo kati yakikadde ofiisi ya mpolampola ya ntondo oba kitegeera leka kuvuma abantu tovuma abantu aleka kumasa ntu ng'okyali mwana muto ogenda kusigala mu ofiisi eyo ng'olina okuweereza abantu lwakola ebintu yes tokola atobeera wa malala n'obeera wa malala n'oyogeza gundi yena weefuula gundi okitegeera ogenda kulagawa gwana agenda kuwa obutuuze okuwa obwanganguse owanganguke kwata bulungi abantu Furufiga nkimanyi mulimu abantu bootute mu ofiisi ez'enjawulo nze sikulinaako buzibu nereka kuvuma abantu bakulu noda ku muntu nganze nodo nonvuma otya nakusooka kufuna ku sente ne kakati tonjaamu onzijamu yogera amazima onzijamu tujayo gwe wotereka sente zo ku account yo tulete bank account tujijeyo sinza kwesima nawe noda kunze novuma noga nti neye rusanze tugume nkuraga mutwara hebwo gufana kuno omuto guno neye rusane mutwe neye rusane mutwe nze tugume bwenu nabare bemviri bwezifara ninamo yadde urufi antwali dokudda kugondona omanyiranga todanga namunze kunjogerako Furufiga tokidanga namu tokidanga namu todanga namu anigo godira ko ate ngo obusungu buli nnyo kati no oyinza kulaba omusajja afanna bwati nakuvuma okweyerusa ngambo okweyerusa nze tugume agenda kudda n'ebisigo sibimanyi agenda kudda mwaku zisimanyi na bisigo bagenda kwegatana namyalo bakuvuma tinkugambe namyalo tasobola kwogera kigambo neki kunze tasobola kubanga ndiko jawe ddala tasobola ene Furufiga naye ndiko jja kati nafuuka ko jawe kubanga nagamba tetuyinza kweyagala okiraba nenga sente nali mubuuze nali nedda mu biseera ebyo byali yankolera mu kampani yange kampani yaffe nga nze n'okumuwa sente nze n'omutambuza n'omutambuza ebyo byonna mu marketinga bulungi talina buzibu mpoza ekizibu ky'obukabe ekyo kyembadde kyenakugambyeko kama nti munaye mpolampola teeka ku break linnya ku break owulidde togirinya nnyo break oyinza ogireeta ki okutegeera naye kirabika kati akadye yabivaako ebyo nga tumaliza ensonga ya namya Gashumba omwamagezi ki nameero omwamagezi ki mu lutalo luno kola lutalo lwa sente Gashumba tannakyosobola ku magezi gosobola omuwa kubanga ye Gashumba gwe mulimu gwe mulimu ki anti emirimu gye tegitegeerekeka ye emirimu gye kwogera eri abantu byayagala sisimuka Uganda sisimuka Uganda oba okitegeera gwe namyalo olina ofiisi ya pulezidenti gy'olimu gy'osibamu bakuwa n'abakuumi bakwapointinga bakola buli kimu oswaza ofiisi Gashumba aswaza ofiisi ya Gashumba talina gwaswalira talina gwaswala taswala Gashumba so wakati gwe todda kutandika kuvumagana nani n'ekirala bwe mbanga mukoze nga ddiiru buli muntu yena mmoze bwe tukolanga kaddiiru n'ofuna kasente mpezange twala ezizo twawukane ebintu byokulya bannamwe bikyama abantu ajja batta anti ono agamba yamwefuulira bamala okukola ddiiru amugamba nti amasala tugenda kukola ga buwumbi ono ate amuga pulezidenti yaŋŋambye tuweeko abalala ono kyekyamutabula ng'ate amasaati yagakugadda nagakankuvuma enkogolozi kakati ekyo kyekizibu sente zemulwanira sizamu sente za musajja mukulu jajja bw'aba bawadde nti mukole ebintu mukole emirimu amasaati ge bakola gakwongera NRM mu maaso mugende mukole ebyamwe bya NRM bitambula kati lwaki mulwana mwena mukyali bato enkya Prime 7 bw'avaawo mwena musigala Gashumba okyali namyalo okyali lwaki temukola bintu ebitambula nemulaba nti ensi etambula bulungi Uganda ekyaleeta mukwatagane nze kati nasigaliza bino neyambalira byange kakati awo awasigadde
sikyalina ssuubi muntu yenna wabula nze mbatunula butunuzi sigenda kwesimbawo sigenda kukola ki nze wendi nze wendi ngenda kubaawo mukama nga ye mubeezi abaali baagala okunzita baleeta biki bitano biki byonna nabisamba nemboga masase kati gemboolekeza tusobola kumanyira nze wendi muzukulu wa Ndereya Gakyalo nga tunatera okumaliriza muzisaali embeera gyalimu abaana naye bagambye abaana bonna obudde abamumokinga bayinza okugenda mu kkomera waliwo yaleese ekibwanga kigira bwekiti ne bamuteekako Moses Ali myaka 98 Trasis Kabwejeri myaka 9 Ephraim Kamuntu myaka 9 Ephraim Kamuntu wamulabye akaviiri ntunkuze kubuulira nti kati nkuleetera bakuleetera Moses Ali Ephraim Kamuntu Trasis Kabwejeri Tom Butime Rebecca Kadaga waliwo mulere waliwo we bali baweranga in fact baweranga kumpi ngansa waliwo no n'abajja afandani ono yesimbye ku Sekikubo gundi Rwashande atambula no kukabwa atazanya naye balemera kakati nze kamba buuliri ekiseera kyande badde kyekino ne muwumula ne mulekera abaana abato kubanga gundi Moses Ali alina omuzukulu alina emyaka 5 muzukulu we mutabani we alina emyaka 76 mutabani we omukulu 76 years mutabani muzukulu we alina emyaka 5 ogumu hati gwe toyinza kwanga omuntu olina omuzukulu emyaka 5 ogumu ng'olina omuzukulu nakasatwe alina emyaka 38 President Museveni yamulemeza mu kintu amuganze nkwagala ata mwagala anayagala tufuge anayibwa kubafuge ki kintu bakikwata ati Janet ane myaka 76 gundi ono aritwara Kadaga myaka 76 nainga yise nyo wino bona bayise mama Janet tana yika anti kati ngo tonamulaba Kadaga yise nyo onakunorora emikono 1 emikono gyabwe 1 noraba amaguru bwe gafaanana ojo kutegeerera Kadaga yise ate gundi amutaddeko gundi tabo Anita Mungu amutaddeko tabo naye Anita Mungu yamwagaza akyave ku mukadde Anita Mungu byakola naye tebiriiyo yaliwo omuwala yabadde mwesimbyeko namugamba nti si mutuuze ebukedya eteeka likugamba yadde toli mutuuze bw'otegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti eyo nja kubeerayo mu myezi 6 okurizibwa okwesimbawo akatono nawulidde nga bagamba nti yagulawo obuguzi ttaka ate oyo ali sookolo fayida okusinga n'ono atafunangayo yadde kataka oba okitegeera naye ebyo byonna babikola okwagala kweremeza mu buyinza abantu bakadde bali eyo simanyi waliwo omukyala eyaliko minisita wa simanyi bamuyita Sekitoreko oba omujjukira jari waliwo omukyala gwe bayita Topista Senkungo waliwo n'omweru ennyakola emima bw'ati yani oyo we bali gundi simanyani bakadde bonna erina abakadde kyokka waliwo okwesimbawo mu kifo ky'abakadde lwaki temwesimbawo mu kyabakadde sekandi nalabika akomawo maama nkugambye sekandi akomawo mubawe kino kimala bagenda fuga kino bwe bagamba balimba muwumule basajja mwe muwumule owulidde basajja mwe muwumule mulimu abakati jjajja wa Museveni ayita jjajja Museveni ono mutabani wa Muhoozi omukulu omuwanvu ennyo abeera abega wa Prime Museveni omulaba bamuyita Hamya mutabani wa Muhoozi omukulu bamuyita Hamya kati ye majje kati captain yakuuma jjajjaawe naye bw'omulaba naye kennyini yazadde omuwala gwe gire yazadde naye kati ndisekawere nga gwe kakati ono ali ku muzukulu nakasatwe gwe bali lwaki towummula nodde ewaka n'owummula nkugambye sekandi akomawo akati sekandi ayagala na bwa sipiika alabika bannange bakubirize bulungi olukiiko naye Mukama Katonda lwaki banaye Katonda totuyamba wende tuyambye bannange Papa Francis yagendedde ku myaka gy'abadde meka 8 mu jijo n'abasajja babo bali mu 9 bali mu meka Moses Ali ali mu meka 9 mu 8 yagambye wali nnyo bamaliza kino abongere ekirala abantu beyo bamwagadde abeereyo nze nalabye Kahindo Tafire emyaka 7 mu 7 awo yakyaliko naye ng'ali awo bonna babeereko nze sina buzibu nabo
buli omu anyiga bana abaana abamu Mokins bakola bwe bati ne balago tewamulabye nga ali mmotoka yakize bwati n'agenda okwogera ne bigaana n'asama bwati yefujja abaana ali bakolera ku bantu abakulu gokintu kyo wakirabye bawumule banna senga teyaze tebandi bubukozi ate bandi bumukoze yabukoledde awo bawumule ne bamunominatinga ng'ali mu mmotoka lwaki temuwumula mwabatakowa mwabaki ne Prem 7 yandiwumudde bannange yandiwumudde emyaka mingi kimala walabye gundi Abedi Bwanika yagambye Joyce baagala M23 ng'ovudde ku kitebe kya Nopu kwagala eno akiveeko kubanga baagala bagenda muswaza bamuswaze naye baagala yalaga nti ali eri kati lwaki akimaki ku kitebe baagala Joyce baagala muwala mukozi nze kyemumanyiiko naye bamulwanyisa omanyi Kyagulanyi saagala na kumwogerako bannange nze n'obwona banga anyambala akatengoye zino ez'okugamba nti nze kati oli mu Italy si mu Germany mu Italy ndi mu Italy mbadde kwegamba Kyagulanyi nga sikyagala bambi musajja watu kumwogerako kubanga agenda kufa stress Kyagulanyi agenda kufa stress ekisooka byonna byabadde agezaako okukola babitaddeko envumbo ngannala byagamba nti bino guli beyawandisibadde bifu Daily Monitor nti Nopu what house manya what gundi omutwe baguwandiise nga bagira mu bya kooti yina agamba principal n'agamba nti bifu ate bifo ye muzamuzi omuzi yagamba status quo ebyaliwo edda bye biba bisigala ku fayiro bye biba bisigala ku fayiro yaliko kuva emabega anti kati nze naye nze sandiyagadde bambi kubanga agenda kufa stress bagenda mukuba akalulu Kyagulanyi bagenda mukuba akalulu banna abatulugunyiza naye kyebagenda omukola takirabanga nako ebyabavuka wabirabye ani agambye abavuka balonde NRM bagenda kuba Kyagulanyi akalulu Kyagulanyi tazirina yeziza ziteekawo wakiri yandiwangudde Kampala ne Kampala sente yayisawa abe NRM ne bakole fujjo nembalaba nga batadde wali akakofiira lwaki mugenda mukaluluke mumanyi nti mmwe nyini bagenda kubakola kwefujjo mukaleke ne batukola kefujjo lwaki mwakagenzeemu katwabagamba mukanake mugenda mukano kano akaki kana akagundi kano ke mugenda mukano aka presidential mugenda kaba amaziga kati obulevu takyasala bulevu musajja atomulaba Kyagulanyi anti bwagaana okugatta kwano webuli buganya okugatta nedda bwaganya okugatta ate obulevu zembukuza obulevu mulimu gwange gwakuza tumaliriza eyo katuveeyo good Kurusumu oyina akagambo k'omugambayo ne dokita ate Kurusumu dokita anoonya mpapula naye ate n'okunoonya empapula ng'okiryawo Kurusumu si ye muntu gw'owasa muzibu nnyo omanyi bannange kankubule wategeera mbwakiramu yali akuta omukazi tolaba nti owasa muwala waffe oli naye waliwo omuntu gw'owasa noba nti ekiseera kiyinza okutuukamu n'omusitulamu noba nti ekiseera kiyinza okutuulamu n'omuwahaaga naye Kurusumu omuwahaaga emikono gimalayo Kurusumu gwe wamulabyeko enaku zino yatuula mu katebe n'akagwamu nga wendi ku mukolo nali ku mukolo muga Katonda muguru nkulayira twali ku mukolo nga senga omugenyi omukulu ne bamuwa akatebe akatulemu n'akagwamu yebagize yatambulenga nayo oba kitegera n'akagwamu kakati Kurusumu dokita yali tamusobola Kurusumu tomusobola wanga chava agenda ngayenda bino omwaliwe bino turo munonye watudde turo munonye katoto anonya Kurusumu naba bitukuma ogenda okuzisense katerero tebamunonya watudde atono munonya watudde yaba yarabiseda abayejeyo dda Kurusumu genda ngali wali omunonye watudde genda omunonye bagamba twakugamba wuli wali ononye kiwuli nawe ngogamba genda omuleka kubuzaabuza bawe tukume simula abantu nedda ogenda kuzisense abantu ababadde batulaba abalungi bannange neyanziza okubanga munjagadde bwe mutyo mbadde ndudde okujja ku Megatron naye nga mbaddeyo mbeera eyo amaanyi oluusi nga matonotono
bino oluusi n'okwewummuzaamu naatera okuwummula bino ebyammwe bino ebyebigundi bino naatera okubiwummula ndi musajja mukulu watuwadde eno obanga n'ovaako ng'olinga Moses Ali nze sigenda kutuusa bya Moses Ali ebya Moses Ali sigenda n'obeera n'abantu miliyoni 10 nga zonna zimanyi erinnya Tugume ne bwe zisinkana kubo zigamba oyo Gideon Tugume naye nga n'onoonya emitwalo 2 omwezi ni gabo tebalina namba kakati tabati balina makulu kati wiwuuza lwaki obeera n'abantu abo kati nkyakola entertainment naye naatera okubiwummula mbeere nga mbeere ewange nga saagala muntu kuddamu kunteeka ku seeti owulidde kyemulanja kuba nkozeeko kijja kuba kimala muligamba nti saabaweereza mbaweereza mubeere bulungi mweraba